Embeera mu nnaku nkulu twayisiza mu mirembe oba twajaguziza mu mirembe wano mu Kampala n'emirano nga tewali obuzibu bw'amaanyi gye twafunye. Abantu babijaguziza mu mirembe mu bifo by'amasinzizo, mu bifo bya masanyu. Twataddewo deployment ng'ebadde heavy oba gye kuyita security gulugulu, nga abasirikale bakola okulawuna mu bigere, piki, mu motoka, abasirikale ba poliisi, abamagye, abakeesi, nga bonna bakolera wamu okulaba nti abantu bakola ki, bajaguza mu mirembe. Poliisi ya ku Jinja Road nga 25 bakoze ekikwekweto mu bitundu bya Kinawataka, Katogo, ku Highland Ghetto area. Ekikwekweto kino badde bafunye amawulire nti abavubuka mu kitundu ekyo badde bateekateeka kugenda kulumba abantu abajagenda mu bivulu batandika okubaba. Twasobodde okukwatayo 14 bali mu kaduukulu kaffe eri ku Jinja Road. Twakombyemu obwala bw'abantu abo bonna mu bivulu byonna mu bitundu wano mu Kampala n'emirano. 245 suspects